yatakabandi bakwogera ko Katikkiro kabaka ntamwogerako kubanga kabaka gwe Katikkiro gwe tulabamu ennyo lwaki kabaka tayogera nyini mulembe guno yatabula ensi ye nyini nti kabaka bwanajja bagenda kumuvuma ate nga tumuvumira ki yeko late yamuwadde oyo waliwo n'abatagala abemulamu ate waliwo abagala abemulamu tewali alwanyisa muntu Katonda gwe yatonda ateeka mu bantu abo ekirwanyisa ye nyini mutonzi. Kino kiri wala nnyo kukutegeerako mulenzi era kiri wala nnyo n'okutegeera kwabo abatulaba okuleka nga bagenda ne bategeera bulamu abatuddemu ne bafuna kumanya ne kutegeera ne beezuula ne bazuula ebirala olwo ne bafuna ensimbi ezibayamba okutuukiriza ebirala. Bino si byamagira nkaza mmwe nti ono mutabani wa gundi kati ye katumuyiseemu agenda afuuka ejjeno kati nkulaga nkuwa ekizampa ezirabika olumba gavumenti si kulumba gavumenti kyenkugamba kyetaaga kujasi kubeera ng'olowooza ye ate bwenjirumba nsula wa gavumenti kuba ne gavumenti yagiteekawo era gwensinza kyova nga basobola kunsanga nga tugenda kwekalakasa nti tujjako Museveni ani yamuteekako eyamuteekako oyo alina omujjako kumwenna ani yamuteekako kati eyamuteekako yagenda omujjako era ye bwagamba nti aveeko tewagenda kuyita wadde eddakiika mmeka bbiri kubanga yamulinako obuyinza. Njagala batulageyo ekifaananyi kimu omusota bwe gwali gufaanana nga tebannaba kugukolimira kutambuza lubuto gwali n'amagulu ameka gwatambulanga gutya kati bw'omala okutegeera nti ng'ofumitiriza n'ogamba n'ekitegeeza omusota guno y'omutonzi yaguteekawo nga gutambuza lubuto awo ng'onga abazze bwongo bwadda obozza engulu ng'osaanira okubeera mu ffe tutambula nammwe nga muli bafu omufu si yabeera mu ttaka yekka naye n'abafu abatambula kuno bangi kyekiri ate envumyani kakati ekyaliwo ekikulu nga Ssaabasajja atekkirwa kiba kya nnono omukolo gwa kabaka okumutikkira eyo nnono si buwangwa ennono yawukana etya n'obuwangwa obuwangwa byebyo omutonzi bye yateekawo okuva mu lubereberye n'abiteekawo obwo bwe buwangwa era mu bintu ebikola obuwangwa mulimu olulimi eyawangibwa nga Muganda lwaba ayogera eyawangibwa nga Munyoro aba ayogera Lunyoro eyawangibwamu Olusoga aba ayogera Lusoga eyawangibwamu Olutooro aba ayogera Lutooro eyawangibwamu Oluchina ayogera Luchina Omufulipayini buli omu mu lulimi lwe. Ekyokubiri gye emiddo gy'olaba egimuliraanye emiti gy'olaba egimuliraanye onfuna bulungi omwoyo ogwo ogumulimu ffenna twawangibwa ku mpagi etya ya mutonzi buli omu ffenna nga bw'otulaba omutonzi kye yatukolera mu bugenderevu obuwangwa bwe bumu kuba ffenna tuva mu ye yatwawuliza ku nnimi ng'era alina ensonga lwaki era kyennyamiza nnyo nga muli Baganda naye ng'Obuganda tebusobola kukwatagana nga buli omu olulimi lwalukozesa kuyomba na mulala kimu. Ekyokubiri nga muli Batoolo mwenna nga muwuliziganya naye nga temusobola kwekolamu mulimu muyambe Bunyoro nga mwenna muli Batoolo nga temusobola kwogera Omutoolo ayomba n'Omutoolo Omuganda ayomba n'Omuganda Omusoga ayomba na Musoga munne kyono ky'Abazinga aliko si mutuufu kyoli yaliko ye mutuufu buli omu olulimi alukozesa kuyomba na munne. Ekyama ky'obwa Katonda mu buwangwa nakyo kyatulema we wava ekigambo lubalemeredde tilubalemeredde olulimi lw'emyoyo gy'emyoyo gisse ekintu kitya ye lubaale tilubalemeredde olulimi lwaki olw'emyoyo ffenna ne tubeeraawo kakati kye bayita ennono byebyo ebinonoozebwa obunonoozebwa taata nno taata bwe yalinga buli mwezi yeebakangako wano nammwe ne mukola ki mukikola ng'abantu nti ennono eba ku levo ya bulya mmere ng'omuntu yajja n'ateekawo naye ate obuwangwa Katonda yateekawo ennono egunjibwawo obugungibwa n'egobererwa ate kiri ekyobuwangwa kya buwangiro bwansi kya luberebere lwansi yenjawulo oba omuntu enkulu gy'ayinza okukola ki kati okubawo kwa Ssaabasajja n'okutambuza kiri mu nnono kyandibadde ne mu buwangwa gyekiri naye obuwangwa n'abatambuza ensonga z'ennono tebabumanyi ntiddemu obuwangwa ennono kwe yeebaka naye kati waliwo olusalosalo wakati w'obuwangwa n'ennono kubanga abatambuza ennono obuwangwa tebabumanyi. Mulimu ag'ennono agagunjibwawo abantu mulimu n'amannya agaweebwa kabaka nga gategeeza kabaka bulamu
nnyini kubanga oyo bulamu kabaka gw'aba alina okukiikirira kitegeeza nti kabaka okutuula ku Namulondo alina okubanga yabikka bulamu nga yategeera eyo alina omuwa obuyinza kubanga aba ayimirirawo tali ttanda ali mu ye gwe kyogamba ewammwe tewali ttaka kukka wansi gye liri ate bwebwe obuwangwa bwetwogerako ttaka oba tonnakitegeera obuwangwa bwetwogerako mayinja obuwangwa bwetwogerako nsozi obuwangwa bwetwogerako nyanja ebyo ebintu era osaana ogasinza okusinga ogendewo omusumba yenna gwomanyi ow'amaanyi basitandisa ebintu byakunyiza Katonda Katonda kimusanyusa okugenda osinza omuntu nga yali muggwe ate tugenda kusinza abantu badde nga ogenda mu kyaki kati omusinziza wange ate ali munda naba musumba akulaga direction ate direction kijja kutwala nga kutwala mu kyaki gye yaguliddemu obutebe otulwenga mulangira osobola okuvaamu ssente zigenda okubeezaawo abaana be abaweerere masomero ag'ebbeeyi nga gw'ovuddewo ng'olinnye kabooda n'ennaku yo just kutegeera kakati bino byonna ebibonyoobonyo ye nnyini abatuddemu bwe mwali mumutegeera yabibakozesa ne bababba ne mutwasamira abasamize baasamu abalokole baasamu abakatoliki baasamu abakristaayo baasamu bonna tekuli amanyi kyakkola. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Omulungi alaba Channel 4 ne Export TV nkwaniriza olunaku olwaleero. Olunaku lwa tukoledde wa mirundi ebiri lwa nsonga enkulu ennyo era nga njagala leero tuwulirize nnyo. Ndina omukulu Ssaabakaaki Peter amanyikiddwa ennyo nga ne kya president. Ono y'omu ku basajja abava ne batugamba nti siriimu awona. Ebyali bigambo bye si byange temunnonya mwagala okunkuba embookoze era muzikubanga ye watugamba sirimu awona sebo ekyo nakyogera misana ttuku ng'enseera nabagamba nti sirimu awona nembawa n'ensonga lwaki sirimu akola ki nembagamba nti alwaze era yawonya komaawo wennyini nsaba osooka obalamuseeko tugende mu maaso mbalamusizaako mu linnya lya nnyini-nsi oyo atudde mu mmwe naye nga temumutegeera tali waggulu nnyo togamba nti Katonda ali waggulu nnyo ebyo byogera batannafuna kumanya ensi etudde ku masiga amakulu gali ana eryokutaano lijja luvannyuma essiga erisooka bulamu mpuliriza yeggwe oli mulamu atudde munda mu ggwe bulamu yaani bw'oba tonnamutegeera olina kufuna namba 2 namba 2 yaani ye kumanya kumanya bw'abaawo n'olwoka ogenda ku kutegeera kutegeera bw'amala okubaawo mu ggwe n'olyoka ogenda mu kwezuula bw'omala okwezuula oba osobola naawe okuzuula ebirala kati bw'omala okuzuula ebirala mwe mujja okugendera ebirala mwe bemusinga okukuzanga ebikulu eyo simanya mwagala kuba bagagga mwagala ssente n'ebirala naye nga tonnaba kulowooza ku kirala sooka otegeere bulamu ali munda mu ggwe yaani ayagala okole ki era ayagala oba eki ye empewo gyossa ye oxygen ly'eddoboozi lino lye tulina lye tulabako sandi sose kufuna bugagga ne ndyoka nnoonya ebyebirala ate omugagga ogenda bujjaba nga tolina kumanya omusiru aba n'obugagga tosobola kuba mugagga nga tomanyi ate tosobola kuba mugagga ng'ofudde kitegeeza sooka otegeera obulamu bw'onaategeera obulamu n'ebibuwanirira kyekiri kyembagamba nze nti gwe nga tonnakola birala sooka ofe ku bulamu bwo nti mwoyo akutuddemu ebimuwanirira era bimirimu wano mu bbanga okuva ku ttaka okutuuka wano wonna we tuli okisigeni gutolyanko olugero lugamba nti nno tosobola kulwanyisa bulamu ne ssente omulundi gumu osooka kukolako kimu tosobola kuba na ssente ng'ate oli mufu kyobola nti osooka kulowooza ku bulamu omugagga aba n'ebirwadde
ate mwaba bamulamu nedda okufuna biri ebirwadde bijja luvannyuma nga wasooka kuba mulamu n'alyoka afuna ssente ate n'alyoka addamu n'alwala okategedde ako ebintu by'obwakatonda tebibuuka madaala bino si byamajira nkaza mmwe nti ono mutabani wa gundi kati ye katumuyiseemu agenda afuuka ejjeno kati nkulaga nkuwa ekizampa ezirabika olumba gavumenti si kulumba gavumenti kyenkugamba kyetaaga kujasi kubeera ng'olowooza ye ate bwenjirumba nsula wa gavumenti kuba ne gavumenti yagiteekawo era gwensinza kyova olaba nsosobola kunsanga nga tugenda kwekalakasa nti tujjako Museveni ani yamuteekako eyamuteekako oyo alina omujjako kumwenna ani yamuteekako kati eyamuteekako yagenda omujjako era ye bwagamba nti aveeko tewagenda kuyita wadde eddakiika mmeka bbiri kubanga yamulinako obuyinza kati yakimanyi nti mmwe abantu si mmwe mumuteekako kyovola Museveni yabagamba nti akalulu obululu tekamujja muki yakimanyi bulungi nti oli nnyini nsi gwe yagenda n'abikka n'akola emikolo gye yamubikkako anti labana Museveni mwe mumulaba bulabi kati bino byama bino bintu byakikuluye ne bwezala bapasita ne bwoba ozadde baani asabira ne wano ate ani akuwa ezzadde ani nnyini zadde Katonda ate yabikka kwani yabikka ku bulamu nnyini nsi Katonda sirinya Katonda mulimu Katonda mulimu gwa kutonda olaba nammwe yabawo obuyinza mutonde n'otonda w'omulimu kyogamba Katonda n'expo yagiteekawo simwe mwatondawo expo nti buli okutonda mulimu naye siri erinnya lye oli yakulimu ye bulamu ali munda mu ggwe olidde mutonda n'obuyinza yabubawa omwene gukugamba nti gwe oli musajja funa omuwala akuze obuto obulaba tebukoleta na feeling n'okalinda ne kamala okumera ebbeere n'otandika n'okwelobozaamu naye nno njagala nze mawanvuwanvu oba njagala mumpimpi oba njagala bwakitema oba njagala bulaati ali muggwe yakutuma si ggwe gwoli kinyama ekitambula naye mwoyo akulimu yakugamba ye yakolera selection nti funa bwati era n'omufunwa oyo kyova olaba nga abantu mbagamba nti mwe mulwane nnyo kwerongoosa kwetukuza mu mubiri kungulu ne munda agenda kubawa direction entuufu gwe bw'ofuna omukazi munde wa mubyenda oba munda muggwe mu bw'omwoyo gy'otalaba kubanga gy'otalaba ng'okola ebyo byegwetaaga nga ggwe ate gweyogerera abaganda bakugamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa naye ate kati osanga wano abaganda balina amasabo mbulubaale n'ogenda simanyi oli omulaguzi bajajjabe ne bajja kati ate bajajjabe ate nga wange tasamirirwa kuba yeyogerera lubaale ye gweyenze lubaale lyeddoboozi baŋŋamba ye muntu afa namalina isa emyaka 10 yafuuka lubaale yafa yagenda ate aba atalubaale anti omwe gusigala ku nsi kati abantu abasinze abafa ebisalala bikutabule tebakyadda emizimu gikwatibwa eyo nyini nsi lwaki tebabawanika waggulu ne babeere olaba ne bakuwanika n'obeere eno kuba bakuzzaayowa kaliyoki firimu nga bwolaba firimu ya Yesu nti ani yagiwandiika ani yagizannya mugende ku intaneti ogenda bajja kukulaga nti gundi yawandiika firimu ya Yesu era gundi yazannyanga gundi eryo tteeka buli wawandiika firimu gamba nti ono yeyanga zonto amannya ge ye Ssaabakaaki Peter naye mu bizonto yakuzanyidde nga yanga zonto nti ate Claudio Simba yakuzanyidde nga Kajabuzi mu programu mukulika eyo full stop nti ani Yesu nti yani ye Geoffrey Hunter kati omuntu wayenagamba munaloose Yesu aba yaloose Geoffrey Hunter omuzanyi wa firimu kubanga oli Yesu tamumanyi era tamulabangako kubanga buli mwoyo gw'ataalaba so don't be confused temwe confusing nze nakugamba nze bw'oba oyagala okuntwala okundokola ng'ondokozera ku Yesu njagala osekondageko ab'eŋŋanda ze Katonda yakola ki yanyiiza atya olulwe lwa Yesu okubanga temulimu yadde omuntu gwe tulabako ne bw'onaagenda ewa Ssaabakaaki Kafenyere bajja kugamba maama we yafa naye maama we anti baliwa mu Bayibuli mwebali ne tugendeyo tubalabeko bali baani Mariya Magdalena aliwa yafa ne bamuziika baganda be baliwo olulyo lwe
Byerulira usalo dugobero lufuna kubanga bagamba yazalibwa n'abaana abalala yazalibwa. Kati wabanga atenga Katonda yazala abasuka mu ngati yali mwana wa Katonda. Bana basigade bali bana Joseph. Kati anti kali kabonero mweke muri wale motegeera tifenna tuli baana bannyini nsoyo fenna tuli baana ba Katonda sitani alilidda wera azala bani Santa za. Kati wasi mugamba nti abo basitani njate bali ba Katonda baba omusumba yangamba hata omusumba yakantu omusumba asirika kali sikadde kakuuliza nonsense musumba yakugamba kiringa kungamba nalikeyo ngaliwo omusamiza agamba ayina simanya kitawe mu mpewo kitawe mu mpewo ani yali azadde empewo empewo ye mutonzi oxygen gwossa atambulira mu bubiri misana na kiro ekiro kyemulabanga enzikiza yevaamu ekitangaala ate mu kizikiza kati kankubuuze bwebuziba ekitangaala kiddawa wano waliwo okulowooza bwa Katonda wano olina okubanga wabikka ku mwoyo wamubikka olina okubanga wabikka nkubuuza esaidi endala ewa eyesewa gyotomanyi gamba nti mba simanyi kubanga bino byenkugambye nga tolina kumanya nga tolina kutegeera nga tolina funa bulamu munda muggwe nga tolina kwezuula gwe tolina kyogenda kuzuula kakati muri wano buli eyayibwa okwogera alowooza ye okumanya kirala olina tugamba nti nno nawe wali kusaidia negamba simanga flat omanyizo nempaka eziriwo flat earth round earth olinga nawe wali kusaidia ya flat abantu abaliko kumanya bo basigaza n'okumanya nekiba kyama mubbo tebakulimba kiringa muntu kujja kugamba teri muntu asobola kubulira wajjajja sente oyo taliyo kubanga akugamba kimukola nnyo omanyi lwaki tasobola kugamba naye tamanyi naye tamanyi ng'oggyeko bino okutambula n'okumanya bikati byenkuwadde byebikola ze factors enkulu sooka otegeere bulamu yaani munda muggwe ayagala okole ki yensonga lwaki olwaleero tulina abajja endongo tulina agisuna agibajja si yagisuna ate agenda okugiraba n'asasula mulala kati ate n'agenda mu studio producer nga naye mulala kati buli muntu Katonda alina obutume bwe yamutuma okukola kakati bw'oba tewazuula butume obwo bw'oba toneezuula tosobola kuzuula butume obwo munsi muno osobola okunoonya abantu abaali beezudde ne bakubula abaweraana eno Uganda newezaamu abantu 200 nga baali babisse ku bulamu bibiri biti basobola okukyusa ensi mu ssaawa 2 ate abasamize ezo mbizi naawe sibabika bulamu basiru mbizi tugenda kutanda etanda gye tubikkira bulamu ani okugamba nti bulamu bamubikkira ttanda nze obubaka bwazze kati nembikka bulamu ali munda muggwe gwe kennyini gwolina okwebikkako naye nga yakugambye ogenda kwebikkako kikubanga ali munda muggwe bwakugamba nti nze nditanda mbikkaako ettanda si kifo ettanda mu ttaka tufudde atotandika bintu byebyo ssebo betaaga kukulamira buli musamize nga olyokugambe ku muntu nti ogenze kumutwala kubikka bulamu gwe omutwala omanye omutonzi gy'atudde omanye erinnya lya nnyini nsi tolina kyomanyi obuza bantu byebibonyoobonyo bye mutadde mu bantu tugenda kusiba balongo kakati kinene ennyumba yakusumbubwa kakati kinene batenda yakusumbubwa omwoyo guli gumu mu nsi gwe gwennyini gwe gukyefuula gweguliwa ye mutonzi bw'aba ali wansi eyo wansi ku lukuusi ayitibwani ye kitakanna wansi oyo si ye sitaani ye mutonzi era mu ttaka omwo ne palamenti eyo nagyeri bino byakumanya nakutegeera mu ggulu nja kunyumiza eggulu teririiyo kyolaba okuva wano okutuuka wali kimala ye full stop sakokomaawo basawo nebanyabudderemu lindako abali ku Export TV omwami ono tumumanyi bulungi naye abali ku channel fundo zaga mnduga bagusoka okulaba ndoza gusoka okukyalako ku channel banange nsanso okubalaba njagala ebigambo byange nga muli bategeevu mwekka mugenda kwesengejjamu omwami abasamize mugende simanya twalokoka Yesu oyogera byabasamize wano njogera byabasamize okulukusi ttaka biki ebintu byabasamize omulokole talya nayogedde byabasamize buli oyo omutonzi gwe bayita Kaliisa Mawanga mbadde nkyamukunnyonnyola kale sooka oyanjula onyanjuleyo
bannaye yo nyanjula yo kibana mmanya tuwetaka kunya nyanjula yo kigwe wandese ngo bayita ne kya president omusajja yavayo okulwanira obutonde n'atusomesa omugaso gw'ettaka n'azenga atusomesa ebintu by'enjawulo ku channel ez'enjawulo lwakuba aba expert emanyi mutegeera bulungi naye nga ku channel fokusuza okutukyalirako olwaleero nno byali muno si byazo otugamba abula olunaku lwaleero ennaku z'omwezi olunaku olwaleero ziri 3 omwezi ogwa July. Bino bituukawo ng'olunaku olw'enkya kagenda kuba matikira ga Kabaka agamulundi ogwa32 era nga muleese omwami ono atulambululire kubanga ono y'omu ku bemmanyi abantu abategeera obulungi ennono za Buganda ne Buganda engeri gyetambulamu agenda tugulira emigaso egiri mu kutikirwa kwa Kabaka abantu byetufunamu kuba kimanyi tufunamu ebintu bingi tetufunamu bintu bingi nnyo mu kutikirwa temuli kyetufunamu yadde naawe ati bw'oba oyagala kwogera mazima sigenda gwogera nze njogera bituufu amazima n'ekituufu byawukana tuyawula amazima ku kituufu kankuwa example bw'oba oyagala okwawula amazima ku kituufu bayibuli egamba awo omusota ne gukema Adamu ne Eva ne bali ekibala era awo omutonzi n'asunguwala nnyo n'akolimira omusota n'agugamba nti musota gwe okuva n'olwaleero ojja kutambuzanga lubuto nga weewalula ekyo gaali mazima kakati bwemba mwagala okutegeera nti gaali mazima njagala batulageyo ekifaananyi kimu omusota bwe gwali gufaanana nga tebannaba kugukolimira kutambuza lubuto gwalina amagulu ameka gwatambulanga gutya kati bw'omala okutegeera nti ng'ofumitiriza n'ogamba n'ekitegeeza omusota guno ye omutonzi yaguteekawo nga gutambuza lubuto awo bwonga abazze bwongo bwadda obozza engulu ng'osaanira okubeera mu ffe tutambula nammwe nga muli bafu omufu si yabeera mu ttaka yekka naye n'abafu abatambula kuno bangi kyekiri ate nvumyani ogamba otya omuntu atambula nti mufu n'okuwunyamuwunya temufuuse byenda kyogamba kuno ku mukutu guno abantu abatekuli bakazi nga navana zaabwe zavunda kakati taba mufu abaabulako saabwa ekimulaga n'amanya kati ate anayambibwa atya nga avunda nga tewali amuyamba anti bali basawo ze ndi muvumuzi ndi musawo gali mateeka g'abasawo bebe balowooza yateerawo abantu ensi si bwerina okuba abantu mubawe ebituufu omuntu alina okuba nga ye musawo w'ewaka n'aba n'okumanya n'asobola n'okujjanjaba abaana be abasawo baatugaana okwejjanjaba anti abasawo babagaana naye musawo ki akugaana okufa omusawo kati bwaba takugaana kufa lwaki atakugaana okwejjanjaba bagaana musiru overdose yeeriwa waliwo waliwadde ku mmere ennyingi n'ofa tewebegerangako ku mmere webegera emmere wali webegedde akataasa kootamaleewo kakati kuba kutegeera teri muntu musiru atasobola kumanya nti ng'okimanyi nti emmere etta kyekiri kyembagamba nti buli kirungi kirina ekibi buli kirungi kirina ye Katonda ye bwatyo bw'ali ye mulungi ye mubi ye mweru ye muddugavu tali sitaani Katonda yagaba era yajjawo yali okutigomya bali abakola amataba gemulaba yenyini sitaani mulikolera eryawa wano emitwe girina okukola ki okukola ennyo ensi yonna si bannayuganda bokka siwogera ku bannayuganda bokka baganda banyoro banyankole bakiga bakonjo baani nno regions ezikola wano nno ne bannakenya abali eyo nga basobola okuwulira bino one time olukaamu bajja kubiwulira mu nnimi zaabwe balifuna ababavuunulira bagamba nti akasajja kajjawo nga kampimpi bwe katyo ko kajjanga ko kali awo bwe katyo naye ne kabuulira abantu ebintu abamu ne babinyuma teri sitaani Katonda ye yennyini mu bwakyefuula yekiddugavu ate yekyeru buli kintu kyolaba mu butangaavu mu nsi kitudde mu buddugavu kitudde ku kizikiza mukiddemu buli kintu kyolaba mu maaso go nga kirungi kirina ekibi ye yennyini ye mutonzi yennyini kibi yennyini kirungi yennyini byonna oyo gwe tuyita bulamu wano mu Buganda bwe tugenda mu basoga ye bamuyita namalere bwe tugenda mu bannaffe bano balundi baani banyakule ye bamuyita nyabingi nti yennyini byonna ebingi byonna byolaba byani bibye bwe tugenda eri mu Banyarwanda ye Kimeza
yameza byonna ebirungi n'ebibi ameza omuddo ogutta n'ameza n'oguwonya okategedde ye muwonya ye muvumuzi nze ne bwenkuwa eddagala eryo nga bwe mulabanza bwe mbiyita ebirungo ye yabindaga nti bibawe naye nga bamaze okutegeera nti ye yennyini yabalwaza yabalimu bwe basooka ne bategeera ye bajja kufuna okumanya bafune okutegeera bezuule olwo batandika okuzuula nze nali sisobola kubazuulira birungo ebyo nga sinneezuula kubanga atalina tawa abatulaba makamba jjukiza oli mwavu ng'angenda mu ssabo lyo ng'ompa bugagambwa ggwe alina amayembe gali wali basale ente musala zaki basawo mmwe nasala ejjembe lyegundi ebisolo bya Katonda mulube muwanga mayembe kimmwe amagezi amatuufu olekerawo amagezi amatuufu nga gewagajja ogenda okubawa leka mbabuulire wamwe bassebo ne banyala balwadde ng'obadde bukutawaanyiza obadde bukulemeddeko ogenza buli wamusabo biganye genda ku bannaffe abayitibwa God Hills Herbal Medicine bano bakozesa eddagala lya butonde bajanjaba buli kirwadde isimanga sikosero yakulemerako ate simanga biki hemorrhoids si ememe yemabega akokola bibyo sijja kubiyingira mubanja kubyonoona kwekola bintu byo ememe kugwa simanga brain tumor ine bizimba ku bwongo olina prostate enlargement ndozaba obulwadde bw'abasajja omusajja ensonga z'ekisenge zakutabukako tokyabisobola omukyalo obufumbo buganye balina eddagala ery'enjawulo obanyonyola obulwadde bwo ne bakukolera akate nga bakola delivery mu ggwanga lyonna basinziira ggulu baga tubakutukira ku ofisi zaabwe genda eggulu oba jangu e Kampala enamba zaabwe zezo wansi awo osobola ogendako ku mukutu gwabwe gwa TikTok banyonyolera ebisinga ku ndwadde ezisinga otekamu nti God Hills Herbal Medicine ojja kubanga obafuna bulungi nnyo Saabakaaki wangi abantu mbalagiride eddagala toddamu bagambe besimanga mu byabulamu ate biki abantu bajja kufiira eyo nga bagamba bulamu yaawe ate yatwala awo tulina obbawa eddagala ettuufu ani alwaza abantu sitaani kakati oyo gwobadde olanga sponsor nkulamusizza sponsor weebale kati ekyo kiveeko kiwedde ate nga musawo yeebale kuwonya kuba naye akugambye God Hills kati otumuveeko tugende ku mulamwa gw'olunaku kati wandeese wano omulamwa gwaffe gwe tubaddeko bannaye ngambye kabaka agenda kutikkira olunaku olw'enkya kuba kutikkira bajja kuba kukuza nga bajjukira amatikkira agaaliwo nga 3/7/1993 ebuddo nnaggalabi simanyi olwogenda tunyonyolako mu bye bayitamu nga bamutikkira tekirina makulu era tekisobola kuyamba alaba olwaleero we tuli tekigatirako tekirina kyekimuyamba okunyumiza ebyaliwo n'okujjuka ebujukizi nti bamutikkira ku lunaku luno kakati ekyaliwo ekikulu nga Ssaabasajja atekkirwa kiba kya nnono omukolo gwa kabaka okumutikkira eyo nnono si buwangwa byawukana bitya n'obuwangwa ennono yawukana etya n'obuwangwa obuwangwa byebyo omutonzi bye yateekawo okuva mu lubereberye n'abiteekawo obwo bwe buwangwa era mu bintu ebikola obuwangwa mulimu olulimi eyawangibwa nga Muganda lwaba ayogera eyawangibwa nga Munyoro aba ayogera Lunyoro eyawangibwamu Olusoga aba ayogera Lusoga eyawangibwamu Olutooro aba ayogera Lutooro eyawangibwamu Oluchina ayogera Luchina Omufulipayini buli omu mu lulimi lwe ekyokubiri gye emiddo gy'olaba egimuliraanye emiti gy'olaba egimuliraanye onfuna bulungi omwoyo gwo ogumulimu ffenna twawangibwa ku mpagi etya ya mutonzi buli omu ffenna nga bw'otulaba omutonzi kiyatukolera mu bugenderevu obuwangwa bwe bumu kuba ffenna tuva mu ye yatwawuliza ku nnimi ng'era alina ensonga lwaki era kyennyamiza nnyo nga muli Baganda naye ng'Obuganda tebusobola kukwatagana nga buli omu olulimi balukozesa kuyomba na mulala kimu ekyokubiri nga muli Batoolo mwena nga muwuliziganya naye nga temusobola kwekolamu mulimu muyambe Bunyoro nga mwenna muli Batoolo nga temusobola kwogera Omutoolo ayomba n'Omutoolo Omuganda ayomba n'Omuganda Omusoga ayomba na Musoga munne kyono ky'Abazinga aliko si mutuufu kyoli yaliko ye mutuufu buli omu olulimi alukozesa kuyomba na munne ekyama ky'obwa Katonda mu buwangwa nakyo kyatulema we wava ekigambo lubalemeredde tilubalemeredde olulimi lw'emyoyo gy'emyoyo gisse kintu kitya ye lubaale tilubalemeredde olulimi lwaki olw'emyoyo ffenna ne tubeeraawo
kakati kibayita ennono byebyo ebinonozebwa obunonozebwa taata bwe yalinga buli mwezi yebakangako wano nammwe nemukola ki mukikola ng'abantu nti ennono eba ku level ya bulya mmere ng'omuntu yajja n'ateekawo naye ate obuwangwa Katonda yateekawo ennono egunjibwawo bugunjibwa negobererwa saate kiri ekyobuwangwa kya buwangiro bwansi kya luberebere lwansi yenjawulo oba omuntu enkulu gy'ayinza okukola ki kati okubawo kwa Ssaabasajja n'okutambuza kiri mu nnono kyandibadde ne mu buwangwa gyekiri naye obuwangwa n'abatambuza ensonga z'ennono tebabumanyi ntiddemu obuwangwa ennono kwe yeebaka naye kati waliwo olusalosalo wakati w'obuwangwa n'ennono kubanga abatambuza ennono obuwangwa tebabumanyi ate kati obaleta ng'otambuzako ekimu ekyatokimanyi ati kino osobola okimanya kuba kyabulya mmere kya buntu okumanya nti buli 31 Kabaka tumugira era tuteekawo kino na kino omukolo guba bwe guti mmwe musala nawo mutwala ne mu meeting nti kati tugutwala gindi tugenda musaza lyegindi kubanga kyamubiri kyakusalawo obusazi nga mmwe kukinonozebwa bunonozebwa okategedde akantu ako mukoppa kikoppe ate kati obuwangwa bwo buba buwangiro bwa bulamu bwa muntu ye mwoyo nnyiniisi omwoyo byakulambika kirimu bwa Katonda ki anti mwoyo omu kutegeera oyo mwoyo omu akutuddemu kyakuwa yensonga lwaki olwaleero amannya ge tuyita baffe empologoma ya Buganda cuucu Natalinya Mukateebe magulu nnyo mulimu ag'ennono agagunjibwawo abantu mulimu n'amannya agaweebwa Kabaka nga gategeeza Kabaka bulamu nnyiniisi kubanga oyo bulamu Kabaka gw'aba alina okukiikirira kitegeeza nti Kabaka okutuula ku Namulondo alina okuba nga yabikka bulamu nga yategeera eyo alina omuwa obuyinza kubanga aba ayimirirawo tali ttanda ali mu ye bwe kyogamba ewammwe tewali ttaka kukka wansi gye riri ati bwe obuwangwa bwe twogerako ttaka oba tonakitegeera obuwangwa bwe twogerako mayinja obuwangwa bwe twogerako nsozi obuwangwa bwe twogerako nyanja ebyo ebintu era osaana ogasinza okusinga ogendewo omusumba yenna gwomanyi ow'amaanyi mbasitandisa ebintu byakunyiza Katonda Katonda kimusanyusa okugenda osinza omuntu nga yali muggwe ate tugenda kusinza abantu badde nga ogenda mu kyaki kati omusinziza wanga ate ali munda aba musumba akulaga direction ate direction kijja kutwala nga kutwala mu kyaki gye yaguliddemu obutebe otulwenga mulangira osobole okuvaamu ssente zigenda okubeezaawo abaana be abaweerere masomero ag'ebbeeyi nagwe ovuddewo ng'olinnye kabooda n'ennakuyo just kutegeera kakati bino byonna ebibonyobonyo ye nnyini abatuddemu bwe mwale mumutegeera yabibakozesa ne bababba ne mutwasamira abasamize baasamu abalokole baasamu abakatoliki baasamu abakristaayo baasamu bonna tekuli amanyi kyakkola ntegeerekese so kati mmwe kasamu n'ategeera kumanya najja mu mmwe nga biteredde tegeera bulamu mpagi namba emu namba 2 manya namba 3 otegeere bwona amala okumanya ogenda kutegeera bwona ategeera ogenda kuzuula gwe kennyini ng'omaze kwezuula bemyawo ofune sente zikuyambeko okukola ebirala esente zirina mu kifo kyakumeka kyakutaano kyogamba sente zirina mu bwomwoyo ate nyani nnyinizo fa bazikola mmwe baani abantu amagezi mwagajjawa ani nnyini bwongo oyo ye bwongo tibwongolerera nakuwanga bwe kiggwayo nakuwanga obusobozi obukola ebira abalala batasobola kukola ki kukola abantu bemulaba abakola ennyonyi bo bategeera ne babikka bulamu basooka byonna ne babikola ne bafuna okumanya n'okutegeera era yabalambika mwoyo gwa kizungirizi okizungiriza ngani yakikola anti mwoyo gwa kizungirizi bagamba mwoyo gwa Buganda guli wano mu Buganda guli wano weguli majesti n'olunyoro gye guli buli nsi esobola okuvaamu akola ennyonyi buli nsi esobola okuvaamu awonya oba azuula fomula erwaza nze nsobola okulwaza olubuto olwo ne beesiba mu ddakiika emu kubanga namanya ate nsobola byenkutaddemu ate bikujjamu mu ddakiika mmeka nebino abazungu bye bazanyira ku mitwe n'akola malaria ate n'amala n'akola ne kotamu akulwaze akuvumule naye ng'agenda kuwa akasente naye nga takuvumulidde ddala kati akuba kotamu akuggyemu plasmodium ate alwaze ekibumba kubanga ate alinawo neri yakoze erivumula kati mwe ne bazanyira ku 1-2 kuba bo bazuula ne babikka bulamu ne batambula kati bagamba nti ne wano mu kutikira kwa Kabaka waliwo okutuzanyirako ku bwongo kakati wano bali mu byakirya mmere byabwe
kampani eziwagidde ba sponsor kukola sente kuzimba bizimbi tekina kugatako kwonna kunono ya Buganda. Okay, Buganda dibe mugenda ne mujjayo ku sente oluwalule muwa dibe balubaddiza nogamba kakati gwe kati kitwalire nga bulabera obulokole ebiweewayo bye muwa dibe mugenda Yesu yogwe muwa bumanga muwayo Katonda yabaddiza ddi okugamba bannange mumpadde ebbanga ate obulamu busasulirwa obulamu tebusasulirwa nyini kuwa bulamu tayikwagaza muwa sente obukuumi ani abukuwa yeye nyini omutonzi esaba kuumi yenyini je ate kati awere omusumba gy'okujja mu ggwe kati tumusange wa njagala otwaleyo omulambo ew'omusumba aguzeemu obulamu oba yabugaba si yabugaba kati ogenda kukolayo ki anti ekikutwala eri nyini si yenyini ono yakutwalayo ng'akubonyaabonya kubanga bagaana okumutegeera ozungira eri ali mu ggwe bw'oyagala bannange obamba asemitwe mmwe simanyi nakyakukola tuddeyo ku matikkira nkugambye nti biri byakirya mmere Ssaabasajja empologoma kuweebwa kitiibwa banaakulaba batya mu kitundu nti ono yavudde Buganda buli mwaka oba yavudde babajjukiza n'ekintu kyemujjukira era kifaananira ddala obulokole omuntu akumulakumulamu n'agamba naye Buganda ne Ssaabasajja okubaawo kwabyo kati gwolina kubivaako n'oteebuuza bibuuzo okukumira Buganda mu nteeko kitegeeza genda ku mukolo gw'amatikkira kati eri mu nteeko leero ebuuza eri mu nteeko erisibu yandibadde singa tali bitabaddeewo biki byataddewo alwanyisiza siriimu ng'akoze cuwa mmeka asomesezza Obuganda wasomera bw'abasomesezza ne bakola ki simanyi kati bwe batomanyi asomesezza okulima emmwanyi zeyatonda emmwanyi zeyatonda si yatonda naye asomesezza abantu okitegedde kati tuve mu mandaazi okulya amandaazi n'ogundi agabudde tudde ku kikulu anti kujjukira wano fa abasinga okulima emmwanyi mu Uganda ze mwayikolera oba omutonzi zeyateekawo ne mugisangawo kakati ne bw'oba togenze ku mukolo gwa Ssaabasajja kyogamba abasinze okulima emmwanyi abalina emisiri be bagenze ku mukolo gwa Ssaabasajja e Mengo buli asobola agenda era ddala abasajja ba Kabaka byaffe bya bulya mmere nkugambye Ssaabasajja kuwa kitiibwa n'abantu kye babeerawo nga bagamba naye kati ekituufu kyeki mumuli tuyita mumuli so Ssaabasajja ensi eno Buganda nga bwali omukulembeze waayo ow'ennono enonoozebwa obukiyi obunonoozebwa si wa buwangwa ate batugamba Kabaka ke kabonero k'ennono n'obuwangwa olaba tumulako tugamba anti kabonero bubonero sigeza alina okubanga naye agiwanuuza kyandibadde kiti naye wakyandibadde si bwe kiri bwe kyandibadde nga bwewulira Kabaka nga bamuyita Kabaka yani Kabaka ye mukulembeze wa Buganda Kabaka kitiibwa ekiweebwa omuntu afuna obubaka n'abugabira abalala abaka obubaka okuvaawa obubaka obwo abubaka okuva ewooyo eyamuteekawo okuba omulamu nkaddemu nsonyiwamuko katono ndi ku seeti nja kukuddira mukwano oyaya Kabaka afuna obubaka okuva ekimuyisa Kabaka kufuna bubaka okuva eyo eyamuwa alina omuwa obubaka oyo amuwa obubaka gwe bayita nnyinensi ono Kabaka abaka obubaka ono si yennyinensi ono omuteredda ono muntu buntu naye alina okufuna obubaka okuva ewa nnyinensi ye yateekawo Kabaka ne bazaavaamu era nnyinensi ye Lukoma Nantawetwa erinnya lya Kabaka anti ye Kabaka bulamu alina okumuwa obubaka nnyinensi ye Lukoma Nantawetwa kati ono Kabaka tebamuweta kyogamba Kabaka anti wuliriza simwambula bitiibwa ono Kabaka ajjira mu kifaananyi ky'oli kakati ebyamawe byabula n'obuwangwa ne bufa kati ono Kabaka bamukubamu ebituli n'olaba yeekolera ng'ajja n'abagamba nti Kabaka gwe tulwanirira ye tayogera yeekolera bayira yalaba Kabaka mukamwa teyalaba Kabaka mukamwa yamulingizaako ddi Kabaka yagenda n'ayasama yokera n'atunulamu ye Kabaka bw'ati yayasama n'atunulamu alemesa abantu okulwanirira omuntu waabwe
abalemesa oba yalwanira ate yekolera si yalemesa jukira kabaka talina kwesitukira abantu balina omulwanira kabaka watuulawo yeyamba nedda kati kyogamba wagira yekolera ebitundu 10 n'okusingawo kubanga ensobi ki olina buyinza ng'olina buyinza ki obulemesa omuntu okwogera bwoba tolina temwagala wuliriza tesobose mumanyi ani yatuma yekolera okwogera ebyo tewali yamutuma eyamutuma yali sopiniyoni eyatuma yekolera okwogera yekolera ekyo kibonde nemukikwata nemukisiba mukivunaanira bwereere eyamutuma okwogera ali mu ye kisibutendebwa kujjoba eyatuma yekolera okwogera yeye yekolera yavaamu ddoboozi lyeryasaasaana si bwe kiri walaba ddoboozi ku katambi eddoboozi ani ddoboozi yennyini ensi ye muntu ali munda kati obunaana waaki eyavuma yekolera ng'ayogedde naye ddoboozi yamuwa ekyo ne bwongo yamuwa ekyo kitegeeza abantu abo bonna tebannaba kubikka bulamu tebannaba kumutegeera omuntu eyategeera n'abikka omwoyo ogwo ogumutuddemu n'agwambaza gumulambika ne gumuwa ebyokwogera ebisaanidde mu bantu kati nedda byasaanira kubanga byayogerwa oyo yennyini amutuddemu anti wulira kati bwe kyogamba teri babiwagira nti bituufu teri bagamba nti bikyamu kati ye katonda ye kirungi ye kibi yagaba yajjawo anti kino kyeyakola si kituufu lwa nsonga ki anti gwe okiraba kuba lwalaba nga kituufu kati gwe nga gwe kati nze ndaba nga kituufu kubanga mmanyi oba katonda buli mu kituufu ne mu kikyamu kati gwe atalina kumanya ojja n'omuntu n'omunenya omulundi gutya gumu kyekiri kyenkugambye yekolera singa yali yategeera nyini nsi amutuddemu nga yamutereeza byonna n'amukola ki nga nyini nsi yamuteekateeka nga tamulowooleza yandivuddemu ekigambo ng'ensi egamba ye naye ekigambo kyeyayogera kyalimu olwakatonda kuba eyamutuma okwogera ali mu ye kufenna kumu abakomentinga abamunenya n'abamuwaana kumwenna kuliko asobola okumuteekamu eddoboozi nga nnyini ddoboozi ali mugjeemu kakati omunenyezaki amateeka togambuulira agafuga eggwanga lino kubeera agateekawo yali muntu gwe tutamanyi oba yali amaze okutegeera nnyini nsi kye yamugamba okukola oba yakola nga bw'alowoozezza anti kati tolina lukusa lugaana muntu kulwanira kyayagala teri alina lukusa ku muntu ebyo byammwe mubyaterawo obweteezi naye nga nabyo birina ensonga kiri kye nakuzizaayo ku mwami Museveni nti ogamba mumuggyeko mmwe mwamuleeta eyamuleeta bw'amugjawo munaamuzza mwe mulina obusobozi obuzzaako bwotaabalango mulina obusobozi obuzaamiini kuba nyini nsi yamutwala yamuvunaanyizibwako eyo gyakola ki noona aliwo yamukola ki yamuvunaanyizibwako muve mubiro mbuno simanya nja kwogera bampaane takola ensi eri mu bulumi abantu bali wano batulaba abantu bagwe abaana bagwe ensimbu kati Buganda olwaleero kanyumire ku Buganda in particular kati tuli ku mukolo gw'amatikkiro olwaleero wandibaddewo omuntu alambika obuwangwa bwa Buganda anti waliye kabaka ataliiwo kabaka ayogera ate atayogera asiima lwayagadde naye ng'ate abantu beetaaga okumanya ebingi kati twogereko leero wandibadde twogera ku Katikkiro kabaka ntamwogerako kubanga kabaka Katikkiro gwe tulabamu ennyo lwaki kabaka tayogera nyini mulembe guno yatabula ensi ye nyini nti kabaka bw'anajja bagenda kumuvuma ate nga tumuvumira ki yekolera teyamuwadde waliwo n'abatagala ab'emulamu ate waliwo abagala ab'emulamu tewali alwanyisa muntu katonda gwe yatonda ateeka mu bantu abo ekirwanyisa ye yennyini mutonzi kino kiri wala nnyo kukutegeerako mulenzi era kiri wala nnyo n'okutegeera kwabo abatulaba okuleka nga bagenda ne bategeera bulamu abatuddemu ne bafuna kumanya ne kutegeera ne beezuula ne bazuula ebirala olwo ne bafuna ensimbi ezibayamba okutuukiriza ebirala olwaleero mbadde nkugamba Katikkiro singa yali yafuna kumanya ne kutegeera n'azuula naye ne yeezuuliramu nga ne bulamu yamutegeera byandibadde avaayo okwogerako eri Obuganda byandibadde bino nti Abaganda mwenna ebizibu bye mulaba ebiri mu Buganda si Ssaabasajja yabivunaanyizibwako era saafuga Uganda nti yabikola ki yabivunaanyizibwako naye bino bivunaanyizibwa ku ffe ng'Abaganda okuba nga twasuula obuwangwa nga tetubutegeera bwatubulako
yandikubiriza Abaganda okukuuma ennyanja, okukuuma ettaka lyabwe nga tebaliteekako nnima yonna etali ya buwangwa. Ennima y'obuwangwa mukwate enkumbi nnyini Mulembe yazibaleetera, mulime emmwanyi, mukwate ente zammwe zemuluze nga ziri omuddo, muteekeko ebigimusa ebyo biyambe ettaka okuba eddamu. Era n'abagamba nti ettaka lino lye tutuddeko bwe bugagga bw'ensi yonna. Buli kyabugagga ekisingayo okuba ekyebbeeyi kiri mu ttaka. Ettaka lino lyennyini bwe tuddayo wansi, nnyini nsi bw'aba avaayo ye kitaka nawansi. Bw'avaayo n'ajja n'asembera mu fuuti 10 okuva ku mwaliiro guno nakka wansi, oyo ye bulamu. Era bw'amala okuvaawo lwakyayitibwa bulamu, kubanga obulamu bw'ensi kuno kwe butudde bwonna, abalamu kwe bali. Ebizimbe bitudde kuki? Ku ttaka. Ku ye kwe butudde. Bino bye bigambo Katikkiro byandiyogedde owa Buganda. N'agamba nti bw'amala okubanga ekitaka nawansi n'asembera wano mu fuuti 10 okukka wansi n'atuuka awo nga ye bulamu, kubanga bye tulimu mu bibwamu obulamu. Naye ate bye tusimbako okudda waggulu, awo bwafuukira kaliisa mawanga gonna gye gali ne gakola ki? Ne galya. Nti bw'amala okuvaawo mu fuuti waalisiza amawanga mu fuuti nga 3 okudda waggulu, ne yeeyongerayo, olwo n'afuuka kibuuka. Bw'amala okufuuka kibuuka ne yeeyongera mu bbanga ate ngakka n'afuuka kiwanuka. Anti ye kyefuula, ye kyeru, ye kiddugavu, ye kizikiza, kubanga ekizimbe ky'ozimbye ekyo ky'olaba kitudde mu kizikiza. Netulyoka tulaba obutangaavu bwakyo, tekuli alina kizimbe nga kiri kuti kinyeevu. Tenti ogiraba, empewo sipiidi gyekozesa okufuuwa tenti gyekozesa ng'esuula kalina. Bwaki nti kalina etudde mu kale endala eri mu buddugavu eri mu kizikiza ye wali obusinziiro. Era Katikkiro yandikubiriza Abaganda n'abaweerako ekyokulabirako nti mu buddugavu Katonda mwe yatondera abaddugavu bonna, kubanga kyali kyama nga kitegeeza maanyi na buyinza. Obuyinza tebuliiwo nga tewali mwana wa muddugavu. Okuteekawo ekyeru bakyeruppe be mulaba kyajja luvannyuma nti ali ku sipiiki ya Katikkiro. Bwatyo nno abakubiriza mwenna Abaganda abazze ku mukolo guno ogw'amatikkira, muddeyo mutegeere obuwangwa obwammwe, mutegeere nti nnyini nsi abatuddemu ali munda mu mmwe, mumuwulize, muwulire amaloboozi ago g'abawa ng'abayisa mu kuloota. Okuloota y'endagiriro yennyini, oyo nnyini nsi gy'abawa ebayamba okubaluŋŋamya. Nyimiridde wano nga ntuusa obubaka obwo ku lwa Ssaabasajja empologoma ya Buganda Cuucu Pemmenku. Yansindise okubawa obubaka obwo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ewedde. Twogera bingi. Kati wawe nyini. Soko simba wakati kati zensazo zize kusaidia Katikkiro lwaki. Speech gy'otuwadde. Speech yabadde nnungi. Naye ina kyewedabidde nti Obuganda ne Katikkiro bifuga abantu ababika ebyenjawulo. Bifuga abantu abali mu sources ez'enjawulo, mulimu Abasiraamu, mulimu Abakatuliki, mulimu Abalokole. Ate kati gwe gy'oyogeramu yokka gwe weekubidde no ku buwangwa bwaffe. Already obumaze ofuna opposition. Genda mu ddwaliro bakebera omutwe. Sebo. Lwaki nkugamba? Ku byenjogedde gwanga ki eritalya ku ttaka? Gwanga ki oba ddiini ki omuzikiti gwayo nga guli mu bbanga nga teguva mu ttaka? Tebiriiyo. Kati nedda kumanya tannajja, anti kumanya tannajja. Bw'anajja ogenda kulaba nga byenjogedde byonna yandibadde sipiiki Katikkiro nga tewali agenda bimukubamu bituli. Naye bw'ojja n'oyimirira n'ogamba twebaza nnyo bannaffe abaleese oluwalo. Nze mbitegedde. Naye kati 10,000 eziri njagala okakasa, nze njagala nzikakasa ki? Bwe bati bannafuna kumanya siina kye mbakakasa. Bo batuule waabwe beefumiitirize. Buli omu kyakomentinga ye mwoyo mulimu y'aba amutumye. Era ogenda balaba nga oyo musiru. Oli akugamba oyo mugezi ddala. Kituufu. Abantu abo anti ye kirungi ye kibi. Kati oli bw'anvuma nti kalaba obumpi. Abamugambye nti kalaba obumpi si ye. Kyekibi ya mulimu kubanga ye kibi. Era komentinga mu bubi atuddemu kibi. Kubanga ebigambo ebyange ng'obadde wafuna kumanya obirabira ddala n'ogamba waayi
kansirike wakiri okwata bukwasi kutama mu bitabu emoji n'ataka kamira nakola akewunikira nagaba wabula naye Katikkiro kyogamba ye tamanyi siriimu bakola mukole ye tamanyi nti okukolebwa kwa siriimu nyini nsi ye yasala wakolebwe yakola siriimu Dr. Robert Gallo mu America ne munne Luku Montagine okuva e Bufaransa bafuna bubaka ani abo bawa nyini nsi oyo nyini nsi Ssaabasajja gwakiikirira okubochi tegeje twovolaba Ssaabasajja yandibadde yamala okubikabulamu tewandi baddamu kubamu bituli kati abaana bamugwamu ebituli kati omwana yabikabulamu Kaguta yabikabulamu kati alaba kabaka ngaamukozesa namulabe nga abaleta ekizimbe Buganda abali mu mwanja basobola kwekunganya nibazimbe ekizimbe eky'obulumbi mwami Museveni kyazimbidde Obuganda kyogamba temukuba mu ngalo mwami Museveni kyakoze kibi Abaganda tebakuba mu ngalo balina zikuba kubanga olibwa abayamade yatereza byatereza oli namuwa obukulembeze kati gyatwala gye tudda kati sogera musanyuke ate saagala munyiige kale kati ebyo tugambe mumanyi okusalawo kuli mmwe ebyo tugambe tubiwulidde olwaza ebyo byonna kati si byonna butono kuba budde tulina butono kati dakika zino ezisembayo tubulireyo kale ku birungi Buganda byekoze ku lw'amatikkira gano ebirungi bivudde mu matikkira kuba tubakanikyo tuwaliyo kakati waliwo ekintu kye bayita social consent ebirungi ebiri mu mukolo gw'amatikkira bye bifaanagananga okuba n'ekkanisa kitwebaza musumba olw'okuba tusumbye toteekamu nedda kyekyo bifaanagana ate byerimu ate kati waliwo ekitali kyakufuna tewali nnyo ekigasa Abaganda kugenda ng'otunda amazzi ne bakukkiriza otunde ofunemu ssente anti wuli mbanga omunkuseere mbanga yagenda ku nedda tewali makampani gatadde ssente mu matikkira ga Kabaka bwe bagoogerako gongera okufuna akatale amakampani ago golaba agazze tufunamu ng'abantu ba wansi anti kakati ye nyini omuntu ate kati nze mugamba kyafuna muyo yeebuuza afunamu ki mboogeza lubale w'omulamu asamirirwa toyogereranga balala gwe baleke gwe bakole ki beyogerere lubale w'omulamu kyekiri kye nakugambye mpakati Katikkiro kye yandisose n'okwogerako tembadde nirabidde tebisobola nti bingi yandisose n'aweera abasawo b'ekinnansi abataabikabulamu bonna bateekamu certificate byonna byakirya mmere byonna byakirya mmere omuvumuzi wa Katonda bafune obubaka wabeewo oyo abalungamya nti gundi teyabikka bulamu teyafuna kumanya teyafuna kutegeera teyeezuula tazuulira balala kubanga omuntu ataafuna kumanya na kutegeera tosobola kuzuulira abantu bibayamba yensonga lwaki ababikka bulamu bwe bakola malaria bakola n'ebigendo muvumula malaria oyo golaba batomiza ezo mpeke ze baateekawo matamu akotamu biki ngamba ndi ku malaria ne bwomira seputulini akuluma nofa asigala akuluma ne bwomirayo lumu otandika okufuna enjawulo kubanga kumanya bamulina ani abawa kumanya yennyini nsi emutonzi temubakolimira kampani gye baganda eyo etutta eya Monsanto eyabawa obusobozi okukola ebirungo ebyo n'ensigo gye babakolera ey'obulabe yennyini kumpa busobozi obwo bubagamba nti bannange eyo ensigo temugyesiga mukozese eno kubanga eno egenda kujjamu bwa Katonda bali be baazuula babiteekamu kati nabo obulya mmere tebaagala bantu balala kuzuula kati saaba kakinze enzuula n'embawa kubanga buli ekyetagisa mu bwa Katonda nkitambuzza yensonga lwaki nzija n'embalambululira naye abafuna okutegeera okwo balina okubanga balina ebatambuddeko mu levo y'obuwangwa bwabwe okategedde akantu ako yensonga lwaki omwana akugamba tubannange lwaki buli avaayo okwogera mbu alina simanya cuwa bamutta simanya bamubuzaawo ebbosire bamubuzaawo nyini nsi yakubuzaawo kubanga ye kirungi ye kibi singa bazayo ku makya ne batta Ssaabakaaki kubanga yazze n'agamba abantu nti nno siriimu awona kubanga abantu abajja ewange bambuuza kati tuzze otuwonye tuwona tutya ekisooka era mbagamba nti omanye yakulwaza siriimu nti gwe neegatta naye nti gwe weegatta naye nti tewaaliyo bantu balala bonna batalina lwaki era wagenda kwalina wali tomanyi lwaki tewafuna kumanya ekiri kikuzaayo ku byenkugambye nti yafuna okumanya n'okutegeera n'azuula mwoyo omutukuvu oyo nnyini nsi era amukolera ekkubo yasanga abalamu tasobola kugwibwako bibi ebyo naye ate wabaweera ebibi nnyini nsi byamanya kutegekera tekitegeeza nti oba
abalina sirimu tebalina tebogamba abatalina sirimu tebalina bibanyigiriza bino tulina okategedde bwina kukkiriza nti mu nsi temuli mayembe ge basindikira muntu nyinyi aba mutonzi yakukuba tayinza kunjagaliza kano ke kasembayo tojja kubitegeera lwaleero ku Buganda mu Buganda bwe tuyita kintu bwemba mubaleta temukimanyi kintu si muntu kintu ki tubeera waka abantu babeera waka si muntu ate oli mu nfumo ye yasookawa aba basomesa babasomesa bisomese babibasomese abasawo bebabakolako babibasomesa busomesa babibasomese babibakoleko bano abasawo b'ekinnansi bemulina mu ggwanga Buganda kanjogere ku Buganda kuba tuli ku mukolo gw'amatikkira batendekebwa butendekebwa nti ono mutende yatendeka gundi era jjajja wange mu mpewo erinnya lye gwani Semakula jjajja wange mu mpewo oba jjajja wange mu mpewo empewo ani yagizaala empewo tezaalibwa empewo nyinsi yasiba yasumulula yesewaswa kazaala baana ye mulongo yaroga ate yavumula ate ali mu lubiri ekimufuula omulongo nti ajja n'ekyeru n'ekiddugavu ajjira mu nzikiza n'ajjira mu kitangaala kyekino kyembadde nkuzza wano mu Buganda abaana ba Buganda bategeere bwe boogera ku kintu oyo kitammwe gwe mutasobola kulaba eyafa nga mwe babalimba naye nga teyafa kubanga tabangako mufu yaba mulamu ng'ataliko ekitundu ky'okufa era owulira emboozi mujogera waliwo olufumo kintu n'ennambi ne walumbe ebintu ebyo bisatu bw'obigatta bikola ekintu kitya bikola paatiri mwana ne mwoyo mutukuvu tukiddamu bw'obigatta bimeka bikola paatiri mwana ne mwoyo mutukuvu yatudde mu bracket nti taata ne maama bonna bali mu mwoyo mutukuvu alina ekitundu ky'omukazi n'omusajja kubanga yekyefuula ali Aphrodite ye yeezaalamu yazaala ate yatwala bazadde kati kintu bwe mwogerako kyo kintu omwana wange ekintu kimukuba kintu kyekyo ekintu kyaze nekimusika omulundi gumu ngadda waggulu nakanula amaaso bw'ati kyagala ki kyagala okitegeera ekintu kyekyo kikutuddemu nyini si ye mutonzi si muntu era tabangako muntu kyo kintu muve ku byenfumo kintu kyekyo si muntu tabangako na muntu mwoyo kintu mwoyo kati ekikuba omuntu osobola okiraba nti kiyikyo kyamukubye kintu ekijjira mu kizikiza nga tosobola kukiraba naye ng'ate okirabako okirabira mu mubiri gwe kirimu ne bwe tuba nga tutambuza maaso gaffe omanyi lwaki waliwo omwezi omwezi lwaki gujja kiro nti obenga olina kyosobola okulaba naye nga tosobola kyekkaanya etogamba ndabye ekintu ekisala naye singa bubadde misana wandigambye ndabye ente ng'esala kubanga amaaso gaba galabira ddala buno nyini nsi yabugjeeko eddiba n'aligirawo ddala naye eddiba eryo liragawa buli muntu ekizikiza kibulira mu ye ate buli omu ekitanga nekidda mu ye buzibira wuwo bukeerera wuwo nti otuddemu ekyeru otuddemu ekiddugavu otuddemu ekizikiza ate otuddemu n'ekitangaala so bino ebintu biwanvu bigazi Katikkiro yandibagambye Abaganda nti gwe mulaba bwe bayita kintu yennyini nsi ne maama nyini era yennyini nsi maama Nnambi ye Nnaalongo omukulu bagigabanira mu bubiri ye maama ye taata ye mwajjulira ate walumbe nti era y'omu ye kyefuula yagaba yatta ani akuwa obulamu ani abutwala towulyako nga bagamba nti owaaye asiimye n'atwala omuntu we ne bw'obeera ng'olina abakukuuma 9 ye bw'aba akukima asobola n'okubawa otule bonna ne watabaawo alaba asobola n'okuzikiza obuzikiza era obeera abo oli bw'ota osamba naye bali awo ne batandika nakkaaba ebeera etabuse naye nga tekuli alina na busobozi bugamba nti wuuno akola ki
nabagamba nze bwenfa sagala ziga nalimu nga mukabira ki kiri kya buntu bwe mukaba n'enkomawo sidda temukiteekamu na buntu mujje musagambize buli muntu bwewula nsaba kakyafudde alina emmereyo kuba abanazika muyinza obba abangi nga genina tejja mmala jangu nemmereyo jangu necupa yo ey'omwenge nywa nebyennaku tobirowoozaako wala giwaana kuggwerako odde ewuwo sikojjako kaaba sigenda kudda mugenda kuba mukaba nga nze ndyawonse kamba kongoola kati kayikuuze musitole banyigamu nyigezaliibwo ate eyo mutonzi yayiikuula ebyobugagga ebyomu ttaka kati byonna yakuyiikuulira byonna yatambuza buli kimu eyo yempewo yennyini ye oxygeni. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Ye carbon dioxide kyova olaba olwaliro ne bwoba osaba oti naye ne bakugamba nti nno topama oyagala kugenda mu ddwaliro bakulongoosa osobole okukola ki kubanga awo ogenda kuba tolina bulamu aba olwala akutwala akuzibikidde ak'emabega kyova olaba ayakuwa akatuli kano kayingize kano kakole ki kafulumye yakuwa emmere n'ogiryanga ewooma kati ate bw'oba oyagala okugifulumya n'osima ekinnyegende walereme kuwunyirira. Alpha Media Production ye company etaddemu akasente bano bakola ku bifaananyi photography videography batambuza ensonga z'obukwaku weda posta zitambula ndowooza mubadde muziraba enamba yaabwe kweri ate ng'enamba yaabwe emu eyo yokubako n'okufuna ba Export TV ate ku mukono guli omulala ne tuba ne Cambridge Junior School bano basomesa abaana osobba omwana wo ne babeera naye omwaka mulamba nga bamulabirira gwe ng'oli eyo bweru okola ssente zo ntabanakolayikira kwonna omwana bamusomesa bingi ng'ogyeko in class curriculum bamusomesa birala nga bakery okukola emigaati babasomesa okuwuga ebivuga ate ng'ebbeeyi yaabwe esobokera ddala. Saabakaaki Peter nga mpumbawumba njagala ng'omaliriza obeeko oba otugwe ku magezi okuba byebirungi waganya bitugamba otugamba biri byokka ku Buganda tetumanyi Uganda kiyya kukola ate nedda ate Buganda yankola ki Buganda mwenkulidde tolina kirungi kyotugambye ku matikira gomulyegambe nze mbagamba njogerera ku mitwe gyabwe kati Omuganda ebirungi ebiriyo kulya mmere kunywa ekyo kibi tukolera bitole bya mmere temugenda kulya okulya tujja okulya kubanga nnyini nsi nnyini mmere eyo era emmere eyo Ssaabasajja agenda kubagabula mulye muveeyo nga mukkuse n'okuvaayo nga mukkuse tekikuganda kuddayo wakanga ebizibu obirina olwota ente ekugoba olwota mu ttooyi buli kimu kiri awo n'ebirala nga mpumbawumba olunaku olwaleero mu abandaba tuwuliriza gwali ewuwo ng'ogamba olina ekintu kijja nekikuba abaana b'ekigo lowooza kintu kyekyo ye mutonzi alina kyabanja abanja ki kumutegeera togenda mu ssabo nti jjajja gundi agenda kuvumula omwana ono tetulina busobozi ffenna mu nsi ng'abantu obuvumula avumula ye nannyini nsi asobola otukozesa okukuluŋŋamya obuluŋŋamya yasalewo nannyini nsi abamutegeera byampaka kati yewe otamutegeera yabawa obudde obumala muganya okumutegeera abasuula eddalu enabaana azizibye bemuzaala agenda kubattirawo ddala nyo gyolina kugira ddala eno mukwonoona bemuzaala buli gwemuzaala ng'amutwa bwemuzaala abaana nga bafa yeno yali pulaani y'omutonzi yali nti singa anazaala nga anakuwa obuyinza n'ozaala nga gwozadde gwazadde otegeera ky'onoomugamba ategeere kuba kati generation zize ziyitawo nga tuzukuza jjajja musiru tayategeera teyabikka mwoyo nnyini nsi teyamumanya
taata naye jajja bonna ne babeera nga bali awo. Bino byonna byolabe bitubonyabonya kubanga okumanya kwabula mu generations ezaki ezawaggulu. Naye wesaanenyiza baddugavu era wesibasalira musango nti abaali batuyambangako bajjajjaffe bakyeruppe bajja ne babakwata ne babajjako okumanya okwo. Bwe bakwata okumanya okwo bajjajjaffe ne bafuuka abaddu eyo bo ne bafuna kumanya oyo ne bamukozesa. Era ku bigambo bajjajjaffe be bagambanga bakyeruppe bo kwe basinzira okuzimba amawanga gaabwe ne gaba amatutumufu ne gaba ag'amaanyi mu nsi ya nnyini nsi. Okweraguza n'obuwangwa bye bimu. Before kweraguza era okiwulira kuli kweraguza tebitambulira wamu. Jajjani oyo yazze anti mbadde mmanyi nti ebitambulira wamu n'obuwangwa. Kalwaki abazungu batuyita abalogo ate nga nabo babikola eri. Anti kakati bo baategeera ate bo bagamba siddo bo bagamba kalicha. Kati bali ati kugambira bali wo omula butasamirira. Kati bali be bapasamirira. Nedda. Ya tulaba omuntu akugamba bugambi nti Yesu lyekkubo ye mazima era bwe bulamu. Agala kiwaka. Nawe nokera n'ogamba iye n'ogenda ku katuuti n'olina omusalaba otambula nagwo n'ebirala. Naye osula n'omusalaba bwe bulamu naye ate oli mulwadde. Omusalaba guli wano. Omusalaba gukuli mulago ne bakutuga. Omusalaba gukuli mulago emmotoka n'efuna accident. Bamanyi n'okugiteeka wali mu maaso gaaki. Tegende tekola ati ngenda kuvuga emmotoka eno. Vunnamira nnyini nsi eyawa emmotoka eyo obuyinza. Eyawa yakola eyo emmotoka obuyinza. Emmotoka eyo ettaka kwetambulira. Teri muzungu yalikola. Ye nnyini nsi. Kera ku makya vunnama omugambe kitange. Gwe nnyini nsi. Ngenda kutambula ngenda mu lugendo Rwanda. Naye nsaba okkirize ntambule bulungi ntuuke ate era nkomewo mirembe. Tubasibule nfuna bulungi nkuwulidde. Bw'oba osobodde omugabule nako olw'olumu ogabule nnyini nsi oyo. Ate kweraguza ki? Nnyini nsi eyakuwa kati bwekibanga okweraguza kitegeeza kugabula nnyini nsi esesana tolina kyosobola mmuwa. Walokede ku makya n'ogamba nti tugenze kwebaza Katonda ne muwayo kimu ekyo 10 mu kyaki n'owaayo 10. Oluwadde Katonda oba oluwadde muntu. Kakati kwata omugaati gwe kati njogera ne bali abalinamu kumanya ng'olina olugendo gy'olaga oyagala kulinnya nnyonyi. Tokola kirala kyonna. Wegenda mu lujje wammwe gye lukoma ogenda mu nsi ya ddungu. Eddungu buli nsi lyemweriri. Eddungu lwe lujja. Kuba olujja tuluteekateeka nga nfunfunjereere pereketya muve ku zino ezammwe ze musimbyemu omuki omuddo. Genda ovunnama omugambe nti kitange ngenda. Si kya bugunjufu osimba mu. Naye biri ku bino bye mukoppa. Makulu kyagabanga mu lujja. Tobimanyi ebyo bireke. Kumanya tani najja bwongo bwalijja tibwongoberera anakuwanga kutegeera. Kubanga mu bo oli yenola okukyaliza. Ebijegere mwatambulira. Kale kibe okukyaliza omusolo bakyala basula bulujja. Netulesulawo. Niye abantu batuukirawo. Kale nno ekyo ebinakutabula biveeko. Mumanyi lwaki ewaka waliwo nte omuntu gyalunda mu kifo ky'embogo. Nzira Katonda bwe bamusaba Katonda musaba akuwa ekyo kyosobola okufuga. Embwa n'ekibe bifaanagana naye ate mu ewaka osangawo ombwa mu kifo ky'ekibe kuba ekibe tojja kikontrolinga. Ntegerekese. Okunnyonnyola olujja luno olujja kintu kikulu. Kiwanvu kyetakisa olunaku lwakyo. Ebintu byonna byenjogedde wano sina kye nnambuludde. Byonna nkoonyeeko biki kubanga binene bigazi. Abantu abo abatulaba omutonzi baanaayogererako nsaba bawa ekisa nsaba bawa akaseera akalungi. Abalwaza si sitaani taliiyo. Abalwaza yennyini nsi ababanja kumutegeera. Gye mugenda mu masabo ne babagamba nti lubaala akubanja omusawo agenda kukugamba oleeta embuzi oleeta enkoko n'ebirala ng'ebintu ebyo yagenda okubirya n'abantu be. Gwe bw'oba oyagala okukyusa embeerayo ofune okumanya n'okutegeera. Tandika n'olwaleero gwali mu Buganda tegeera nti oyo akulimu ye bulamu. Gwe omusoga ndaba tegeera nti oyo ye Namalere. Igwe ali wano ng'oli mu Banyankole eri wansi tegeera nti oyo ye Nyabingi. Yennyini byonna bw'olina okubisaba abikuwe era bw'aba abikutwalako abitwalanga ye. Embuzi zo bwe ziba nga zifa mu kiraalo togenda wa musawo akuyambe. Gwe kennyini genda awo omugambe taata nsaba ompa okumanya n'okutegeera
lwaki ebisolo by'ennunda bifa bwe kibanga kikalubi waliwo engeri gy'osobola oyambibwamu ng'ofumiitiriza osobola okwebuuza obwebuuza ku bantu kubanga mu bantu bano tulabiramu obwakatonda kuba batuddemu emyoyo egy'obwakatonda naye pima ono kubanga abantu abo abasawo b'ekinnansi 4% basobola okuyambako ekitono okuyamba kwabwe kuluŋŋamya muntu kubanga tebasobola kutereeza empewo tebagisiba tebagitereeza gwandaba mu Buganda nga bazaala abalongo obawa kabonero omutonzi ke yakuwa nti weetereeze nkiddamu bw'obanga ewammwe waliyo omulongo waswa kato babiri biki mutonzi akabonero yakakuwa weetereeze bw'oteetereeza naddamu n'akuzaaza abalongo abalala wano mu Buganda bakujjako ekitiibwa kya Ssaalongo ne bakutuuma ekigwagwa oba ogwagwa wadde kubanga oba oli musiru atalabwangako omutonzi gwe yawa akabonero nti tereera n'ogaana naddamu n'akuwa akalala ng'agamba kati gwe nkuvuddeko nkoze eki nkutadde baganda bange bw'oba oli munankole mwankole mu lulimi lwombe oba omusabira tewali nsonga lwaki osabira mu Luzungu olutali lulwo tewali nsonga lwaki osabira mu Luchina olutali lulwo okuyiga ennimi si kiri kirungi kituyambako socially in social consent n'ogamba n'emikwano gyange Abachina era bwe bajja mu bya business tubikola nabyo era akutuma okuyiga ennimi ezo yennyinizo luyige ogenda obuna amaki amawanga nigo olufilipine ogende efilipine osobola okutambuza emirimu n'abantu baabali eyo bonna bosanga mu nsi baganda bo muri ba Luganda mu nsi temuli mulogo nti muliraana wange mulogo akuloga yennyini nsi atuma oyo ajja akuloge ng'ayagala omutegeere era gwandaba bw'oba olina muliraanwawo ng'ogamba akuloga si yakuloga wabula ali munda mu ye yamutuma akole ekyo kati bw'akola ekyo aba ayagala kupima gwe kyova olaba ekikola obwakatonda gwe ali eyo mu kyalo ewuwo mu maka ewuwo ekikola amaka be bantu abakuliraanye yensonga lwaki abakuliraanye yakuloga muganda wo yakuloga senga wo yakusiraanya mama wo atakwagaliza mukulu wo yakukola ebikyamu bw'ova ewammwe mu kika addako ye muliraanwawo yennyini kubanga obwo bwe bujuliro bw'obwakatonda era bw'oyita mu kasengejjaako n'owangula abafamire yo mu bwakatonda maka yandoze okutegeera nti yakuloze kaba kabonero ka bwakatonda kikulaga nti ogenda okula otegeera era yakugamba bwe yakuloze wakoze eki yakuwa amagezi nti kati genda ofune omuzikiza n'omukondwe oyiwewo bw'aba yabadde eddagala litadde ku nnyumba gy'ozimba ku musingi n'oyiwawo egenda kuzimbibwa kubanga ye yennyini yasiba ate yasumulula eddogo lino alijjamu obuyinza bwe yasibiddemu n'aba ng'asumuludde ye yennyini nanyini kalikola ye alifulula yalijjamu amaanyi ekizimbe nekikola ki kati muganda wo n'agamba naye akasajja ako ne bwologa ennyumba yako yeekola ki kubako kaazuula kaamanya kaategeera bulamu kaamufaako okategedde so muganda we bwakuloga tomwevuma kyokka bwakuloga n'omuloga awo kibanga oli kukufuuyira nawe n'okyusa akabina n'omufuuyira muliraana bwakuloga ate nawe n'ogenda bugenzi ku busawo nedda ennyumba bwegaana okuggwa okimanyi nti nyinisa akutuulamu n'akugamba naye noomanyi nti ennyumba ewayinza okuba eriko ekikyamu yennyini yakuwa okulowooza okwo bateeka okuba waliwo ekizibu kanebuuzeko ku saaba kati lwaki ennyumba yange eno tetambula era nkubuuza bwefunamuko okundowooza eyo wagifuna ye olaba oŋŋambyeko nti bwe kiba kiri bwe kito kyekyabaawo nti sente zaabula byonna nebikola ki mulimu gwagotana omulundi gumu era nkugambe nti nkubuulire nga tonnakola kirala kyonna genda ewaka ewammwe oba wansi wa muti kikika kyonna ekyomuti naye nga kinnansi ovunname wansi w'omuti ogwo oteeka ekyenyi ku ttaka misana kiro budde bwonna naate ekiro kikola bulungi nina ensonga lwaki oteeka ekyenyi ku
ng'abasiraamu omugambe ayi taata gunsinze gunsingidde ddala anti tomumanyi kyekikulogesa singa obadde omanyi n'oyajja yandimukolaze mu kirooto nti guuyajja kategerekese kyova olaba nti bw'ogenda okula mu kumanya asobola n'okulagirira obulagiriza omuddo nti genda oleeta omuddo guli ogusimba awo mu luggya tewalibaawo muntu alijja n'akola kyabulabe kyonna kubanga ye yagutaddemu obuyinza obwo kuba yakulagidde ye kyakulagira tewali akisazaamu oba kategerekese mutegedde ensonga leero lwaki mubonaabona n'abafamire nti wafamire akuloga si yaba akuloga nnyini nsi yabatuma kuba yesewaswa yessa abalongo yaloga yavumula omulongo yasiba yakolaki yasumulula obudde obwokulambulula bino ensi okubimanya bwebuno obutuufu abasawo musoke muddeko ebbali ab'ekinnansi abapasita musoke muddeko ebbali abantu bamale okufuna okumanya okutegeera bezuule nga bategedde bulamu atudde mu mmwe ekyo bwe kiggwa abasawo b'ekinnansi mukomewo nammwe mukomewo nga mukoze ekyo kyekimu nabo tebalina kumanya tebalina kutegeera tebezuulanga kuba tebalategeera bulamu tebamubikka kubanga okubikka bulamu tewali alina kugamba ye yennyini yakugamba ng'ayita ku mutwe n'akugamba nze ndi wano kati muzunga mugenze ettanda kyova olaba mugenzeyo abawala babafumitirayo agavubuka eyo gali kubafumita gafumita abakazi ne gabazaalamu kuba zina n'abajjamu empale n'amuteekamu akasolo ye nyine si abagamba mwati muli bawutufu ali muggwe munda kati gwogenze omusawo akugambye nti aa tozaala ali nnyini baana nyina baana ye maama yaani mu Buganda ye Nnambi ekikooyi kyo kirina ewaka wali bwesibyeko ku kikooyi n'ogendako ekiro n'ovunnama n'omugamba maama abaana bambuze ebikooyi mubirina mbubimbwa ebyo bikadde tebakyabyambala kakati abaana kabababule kamuzaala abaana nga bafa nabaana kazirwale kubanga mwagaana okumanya ani abawa abaana omulabi wa channel zaffe zino si ennabuzaana abalera nga ze mu bwejjembe ebyo sibimanyi munnaye agategana najja naage gajja kujja tubadde n'omukulu Ssaabakaaki Peter nga tuyita mu nsonga eya amatikkira ga Kabaka twali twamuleese kubanga tulambulira ebirungi tugenda okugafunamu naye kyannaku kulya mugende mulye nga toddamu kwogera ku byakulya nga tusanga tumanyi mugende munywe amagezi nti bye byamagezi ebiriyo kati agenda kulinda speech kati kulinda speech owulira oba Katikkiro agenda kubagamba nti Buganda mwenna mbategeeza mugende mubikke bulamu oba bulamu ajje munda mu mmwe oba bagambe nti taata wammwe kintu aliriddawa era bakugamba kintu yabula bubuzi yabulirawa yabulira muffe yabulira mu kibira muffe mugende mu munonyi oba gyali mu kibira baba yabulira mu kibira mu kikuume weekiri ebibira mubitemye mubasaanawo yo Buganda ekoze ekimala mu kutaasa ebibira ebiri mu Buganda tennabakikola lwaki Buganda ejoogwa era ani agijooga waliwo atuma Buganda ejoogebwe president si president yaani waliwo atuma president kati nammwe temunnafuna ate mutonzi gwatuma kumusitopinga tannaba mutuma wanamutuma nga kinga kibaawo ati bwatyo yeye namugereka yagereka kumanya ajja magezi gakomyewo olunaku lwa tusaba tukome wano tujja kuba tukomawo ne omwami Ssaabakaaki Peter nga tujja kukomawo ku nsonga nkisobola okukomawo ku nsonga y'ebyobulamu kuba nabagambye nti akoze kyamaanyi nnyo okuvumula abantu ng'akozesa obutonde buwangwa obutonde anti bwebwo lwaki buli kimu gwekivugira obuwangwa bwe butonde gwe tosobola kugerakawo nga anti obuwangwa ttaka buli kimu nkozesa ki ekitali mu ttaka yali omwe yawanga yennyini nsi yennyini kuwanga yawanga yawangulula era tujja komawo ku nsonga nja kulaga wali akoolujja bw'abeera mu nnyumba abeera kinene nnyumba bw'abeera wansi ye kinene ettaka bw'abeera mu luggya ye ddungu wulira bw'agenda mu ttale wali mu miti egyo gye mulaba afuuka ani bw'agenda mu ttale wali n'afuuka ndawula ne tuli ebibala n'ebirala n'agenda nga yeeyongerayo buli olusozi lwagwako afuuka ekyo kuba ekyefuula ye Walusi ye Mirinze
meetings ekyeki lusozi ndozo tozimanya zina mu Buganda ye lusozi gwe lolabe ye wammwe nte yensita era yoyo yensita ye kyefuula tusoma twasoma hill teri kasozi katono and kaso teri kasozi katono hill wabanga eri bilo 2000 teri kasozi katono naye olwalero Nakatikkiro tasobola na kusomesa abantu kubagamba lwaki ejjinja mu nsi mw'eriri nga tasobola kugamba ku nnyanja era abalaba Expo TV tugenda koma wano ne channel 4 tujja kubatandikira awo muri omulala tujja mukomyawo nga atulambulira ebintu ebirala bingi mbaganja tusobola okudda nga twogera ku bulamu wasobola okudda nga agenda tusomesanga ku passes era bulamu awo ije ku bulamu kwe tusinziira kuba abatali bulamu ajja tusomesa ennono ndoza nenono tolina makulu ebitalina makulu biyamba nsi kati sijja obuwangwa yempaji enkulu ajja kuba nga atukomawo nga atusomesanga kimu ku kimu n'ensonga ezimu ku zi podcast tujja kuba nga tumukyaza abeeko ebyenjawulo byatusomesa mwebale nnyo okutulaba tunaddamu ne tusinkana olulala. Expo TV to the world.